Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako naddala gwe tannaba gyegattako nyiga kalwedi ako osobola ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. Kati olunaku olwaleero abaana abawala mbaleetedde kye bayita ekibwankulata. Ekibwankulata ekyo nkikuleetedde nga njagala kikuyambe mu ngeri y'okwekolako saaviisi wansi. Ekibwankulata ekyo kirungi nnyo gw'omwana omuwala, kigenda kuyamba okwefunza bulungi nnyo. Kikola bulungi nnyo kweyo ensonga y'okwefunza. Ate ekirala ekibwankulata kigenda kuyamba okujjanjaba amabwa agabeera wansi eyo oba otubwa otutonotono totasobola kulaba totasobola kuwulirirawo okujja nga otuwulidde ng'olina ky'otaddeyo nga kirimu ka asidi. Okitegeera kali n'olwekyo ekibwankulata kino kigenda kuyamba okujjanjaba amabwa ago singa obeera olina amabwa wansi. Kwegamba obuntuntu obwo obubeera wansi naye nga bukuleetera obuzibu mu nsonga eyo gy'otegedde. Kakati ekibwankulata kino kigenda kuyamba okufunza, kigenda kuyamba n'okujjanjaba wansi eyo singa obeera olinayo amabwa oba otubwa. Ekibwankulata kino mu nsonga yaffe ey'okufunza ng'obadde okifunye bulungi nnyo, kyenkusaba sooka okinnyikeko mu mazzi agookya osobole okutta obuwuka obwo bubeerako. Okitegeera oba tosobodde kinnyika mu mazzi agookya kiteekeko ku ssigiri ng'ekyamuse bulungi, okiteekeko obenga kiwummuzaako buli ddakiika emu okugamba mangu nnyo okiggyeko, okyuse ne sayidi obenga kiteekako ku muliro bw'oti okiggyeko mangu. Okitegeera obanga kiwummuzaako n'okiggyako. Kati w'omala okikola bulungi okiteeka mu mazzi agookya oba okibugumyako wali kaliro katono. Njagala okikole bw'otyo nga bw'olaba, otandike okikola bw'otyo nga bw'obadde olaba mu ngalo bwe mbadde nkikola. Okikole bw'otyo okiyengere mu ngalo bw'otyo nga bw'obadde olaba bwe mbadde ndi mu kikola. Kikola akantu ako koolabaako olaba kikola akantu bwe katyo. Kati bwe kikola akantu bwe katyo nga kalungi okulaba nti kalungi kagonda bulungi nnyo, njagala okisonseke wansi mu bukyala, kisonsekeyo bulungi nnyo. Kisonsekeyo wansi kigenda kuyamba okwefunza bulungi nnyo. Ekyo kyolaba bakiyita ekibwankulata. Kikole bw'otyo nga bw'olaba bwenkola bw'entyo. Kikole bw'entyo nga bwe ndi mu kikola, kigenda kuyamba bulungi nnyo okwefunza. Kisonsekeyo wansi mpolampola. Osobola okufuna akagoye nga kalungi kawewere bulungi nnyo. Osobola okukiteekamu n'okisonsekayo wansi mu bukyala nga kiri mu kagoye. Awo kiba kirungi nnyo. N'oba tokoze bw'otyo mukago so okisonsekayo kyo nga kyo kyokka okityo nga bw'okalaba bulungi nnyo n'okasonsekayo kagenda kuyamba okwefunza. Osobola okukamaza eddakiika nga 3 oba essaawa nnamba nga gyekali wansi eyo. Kagenda kuba kakuyamba bulungi nnyo okwefunza oddewo obeere bulungi nnyo. N'ekirala kagenda kujjanjaba nga bwe nkugambye obuntuntu obubeera wansi eyo obutututu obwo obubwabwa obwo obutonotono kigenda kujjanjaba bulungi nnyo ekibwankulata. Nkugambye kigenda kukufunza bulungi nnyo, kifunza bulungi nnyo. Okisonsekayo wansi oba n'okiteeka mu kagoye akawewere n'okizingira bulungi nnyo n'okikola akantu nga kalungi nnyo n'osonsekayo wansi. Okitegeera nga kiri mu kagoye, oba osobola okisonsekayo bw'ekityo nga tekiri mu kagoye nga bw'okiraba bw'ekityo n'okisonsekayo wansi. Kigenda kuyamba okwefunza. Abakyala mulina okwekolako saaviisi, ekyo nkikubuulira. Kikole bw'otyo bulungi okisonsekeyo, kigenda kuyamba okwekolako, ogenda kwefunza bulungi nnyo. Ekibwankulata kikolera ddala bulungi nnyo mu nsonga eyo ey'okwefunza. Okitegeera nkugambye kikole bulungi nnyo, kitereze bulungi nnyo omale. Osobola okukizinga mu kagoye akawewere oba n'okiteekayo dayirekiti ng'okikoze bulungi nnyo nga bwembayo nga bw'obadde awo olaba nga bw'olaba bwentyo bwe ndi mu kikola. Okisonsekeyo munda kimaleyo essaawa nga nnamba oba essaawa 2 nga gyekiri munda eyo. Kigenda kuyamba nnyo. Singa onaaba okikoze ku makya ne kimalayo tugeze essaawa nnamba n'oddamu mu ttuntu ne kimalayo essaawa nnamba n'ekawungeezi, kigenda kuyamba. Kale n'okikola olwaleero n'okikola n'okiteekayo ku makya n'ekawungeezi n'enkeera n'oddamu bw'otyo n'okiddiŋŋanya mpolampola, ogenda kufunda bulungi nnyo oddewo oterere bulungi nnyo. Ate n'okwejjanjaba amabwa wansi eyo ogenda kutereera bulungi nnyo. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugyegatteko kijja kuba kirungi nnyo. Mbaagala nnyo.
mubeere bulungi, mweraba.